omukyala nanyine kugingamba aina ekiruyi ku mutima gwe si mukyala mukulu muwala naye alina ekiruyi ku mutima gwe awulira obusungu naye mu bigambo byange ebitono n'akaseera akatono ke nabeera naye namugamba kakkana. Omwana omuwala ono alina emyaka 29 yava ku kyalo bakiyita ekyalo kye Bembe mumanyiyo eyo gye bazaalibwa naye yasenga mu bitundu by'eruwanaawo. Ekiseera kyatuuka embeera n'emunyigiriza n'agamba nti kagende mu nsi z'Abawarabu akole ssente. Yali akuziddwa maama we, taata waabwe yagenda ekingi bantu kati ne basigala mu mikono gya maama. Bali abaana 4, abalenzi 2 n'abawala 2. Si ye muwala omukulu wabula ye muwala ow'okusatu addirira asembayo. Abalala bakulu be 2 webale naye yasalawo agende mu nsi z'Abawarabu akuba ekyeyo namwe mubanye ebyebyeyo. Amazeeyo emyaka 6 n'ekintu ng'akola. Bw'ava mu kiyumba kino bwadda mu kiyumba ekirala, bw'ava mu kiyumba kino nga ye wadda ng'amanga n'amaziga gamukulukuta n'agamba nti Mukama yali annyambye nti nze saayisibwa bubi nnyo okusinziira ku bannange bye banyumya. Omwaka ogwasooka nagufunamu obuzibu ne nagenda mbamanyiira ne ntandika okuba nti ne banjagala. Naye ssente nga bwe nazikolanga naziweerezanga maama era ne mugamba maama alongose ennyumba yaffe we twakulira era n'obulala bwe namuweerezanga nga mugamba akolemu ka bizinensi akasobola okumuwa ssente aweerere muto waffe kubanga ye yali asembayo yali akyasoma. Ye nga bakulu be omuwala n'omulenzi, omuwala nga yafumbirwa n'omulenzi yawasa n'akola ebibye. Naye eno gye yali mu nsi z'Abawarabu yali ng'agamba maama nti waakiri amufunireyo ettaka mu luwano oba ebbembe amuzimbireyo akayumba amuteremu ennyumba z'abapangisa amukolere bizinensi ey'okulunda embizzi kuba maama yamugamba nti embizzi zikola nnyo. Mu nsonyi bannanga Abayisiraamu ngenda kubyogera nga bwe yabadde abiŋŋamba era naye nakkiriza n'aweereza ssente. Abadde nga emyaka 6 n'ekintu ng'aweereza ssente. Mukazi wattu yatuuse okujja e Uganda ng'akooyeeyo eri nga ne byayiseemu abirabye nga bingi ebivumo abali eyo mubimanyi bingi nga nekyasinza okunnuma yaŋŋambye nti Beki omukyala mu maka agamu mwe yakolera ayina lwe yatanaka n'amukwata face n'abimusuulamu n'abikwata nga bw'abimuteeka mu kamwa ndowooza y'abaalya. Those people are so bad. Bantu abo babi. Nagamba naye naguma. Omulala yamuwa akapale ke obupale bwe bwalwaliddemu. Bwe yamala okwoza bucket mwe yali ayoleza n'agikwata n'agimuyiira n'amugamba muli bakozi mwajja kulomba naye n'aguma. Nagamba mukoze bingi newankubadde si bonna naye ate mulimu abaamuyisanga obubi naye ng'aguma agamba nti nzira waffe maama wange yankolera bizinensi ngenda kugenda nnunde embizzi ntunde embeera eyo kasita nzikoze ye. Okutuuka e Uganda ennyumba maama yagitereeza era erabika bulungi nnyo walawaka walungi walabika bulungi naye ng'ebisigadde maama talina kye yakolako wadde n'ekimu. Omulenzi ali ku senior 6 omuto waabwe era mu mwaka agenda kukola ebibuuzo naye nga ssente zonna mukazi wattu yali aziweereza. Atuuka okugamba maama nti maama
ebiyumba by'embizzi biliwa kino kiriwa kino muna akayumba ke wangamba nti wakazimba biki mama yalufudde lutalo kuyomba kuvuma nze nakusitula emyezi 9 nze onsasudde ky'emyaka gye nkukuliza otuuse okugenda eyo badde oyina emyaka emeka kati egyo emyaka 6 gy'obaddeyo gy'oyagala okwagala okumpalampirako nvume nga maama wo onsaba byaki kasite ennyumba eno ngikozeeko obeera wano tuula wano oba si kyo panga ebiraloddeyo biki maama yasazeewo okunyiga omuwala awulira afa bambi yandaze emikono nga n'enjala zaavaamu naye nga yaguma banange simanyi kikyoyinza kugamba namukasa simanyi kikyoyinza kugamba maama namukasa naye namugambye nti ku Mande ngenda kukola ngenda kiteeka eri omuwuliriza wange kyonna kyanakugamba please kyoba ogenda nakyo teweewa butwa teweeteekamu muguwa mukama tannakulekerera olina Rebecca Jingo bambi omwana omuwala ono ndooza teyali wakujja kulumba awo naye ndooza bwe yawulira oluvuvumo nti mwali nanoonya kwekujja nandiiramuko katono naye namugamba nenga nsobola okwogerako ne maama o nangamba nti kaakati essaawa eno maama taliiwo maama yagenze Masaka eyobukomansimbi mu baganda be ne mugamba talina simu nagamba maama ebyessimu yabigaana konze bulijjo omufunirako ki ti abadde nkuba kasimu ka muto wange omulenzi ate ye waali wano konza daddi nanga asimanyi bwe badde agenza teyagenze nti yabigaana yagamba ebyo abazungu bijja mwonoona amatu konza ke kale muntu kyomulaba gwe wali yogeddeko naye nagamba mme nayogerako ko ne maama muto bwe yajja okwogerako naye yamuvuma n'amusasebbula n'amuteeka wali eri yamugobesa jambiya ne bintabula konzo oyagala njogere nani omulala ngamba Beki tewali kubanja gwe ddalu gwe ngamba kati bino kyono ngamba kingendo kugenderako ne mugamba siri nzekka nze ebyange sibikola nzekka ebyange mbikola n'omuwuliriza wange ne tukikuba ne tukugamba ebigambo byaffe either n'obitwala oba n'obigaana era namukasa yakkiriza n'agamba nti kyemuna ngamba naye nfa omutima wangi maama Rebecca nkulamusizza nze maama Mire wano ebusega okwano wawalaba n'obulwadde kakati mukwano ndooza eriyo bamaama abatondebwa nga bamaama naye nga tebaliwadde bamaama kubanga gwewatikka omwana emyezi egyo 9 naye omwana bagenda ebweru y'abaana ne babonaabona n'oyisalawo n'olwa ssente z'omwana n'otayataliza mwana wo kubeerako bulungi ddala bannange ate yo si yasoose abazadde bangi balya ssente z'abaana abaana nabwe bati abaana ne bakomawo nga beesiga bamaama nti mpeereza ssente zange ziweereza maama n'asalawo maama we kennyini n'azirya oyo si yasoose naye omwana oyo ebintu abikwase Katonda kubanga omuzadde tasobya mwana avaawo ng'akolima naye nga munnange bamaama tuli bakyamu bamaama tufe ku baana baffe tulumirirwe ezzadde lyaffe abaana abo batwesiga naye tuleme kubaliranga nga ssente zaabwe maama mukyamu nnyo ne bamaama balala bangi abalya ssente z'abaana abo bamaama muli bakyamu nnyo bamaama anaakolima emeka yakolimidde oli kubanga namukasa abadde ngamba nanga anti Beki maama yakolima nakati akyakolima nze bwe mpulidde nti wooli nziruse misinde okujja nga njagala njogereko naawe naye nga mpulira omutima gunuma owuliriza bit of ekintabuli ky'omuziki ekisinga wangi oba etuweereza omugeye Rebecca Jingo bannange oyagume tukoze loosi nyingi nanga z'abakadde baffe naye si yasoose bannange obulamu kyekikulu mukama ajja musaasira Allah ye nannyini buyinza bwonna obanga omuzadde wa muzaala asazeemuyisa bw'atyo abireke kasaasigaze obulamu yeebale kati mu baana abatandika obutandisa okwavula atandika okutambula ajja kuddamu akola ebirala weewaawo nti situka tutambule olina Rebecca Jingo Manange owenji munange obala okuweereza bala okuliza Shamila nsooka okwebaza Allah eyakusobozesezza okudda ng'oli mulamu amiina
nene kakati nami bannange bamama batama bamama batamira ddala kati mama obusungu yabujjewo akozesa sente z'omwana ate yamudizaamu kumukolimira owange bannange abazadde oba bakikati mulimu abazadde abazaala nga babadde tebateekeddwa kuzaala naye ne bazaala naye omwana omuwala kyengenda omugamba agume atandika obulamu obupya akole ebintu ebipya weewaawo nkuzese ne wapa okimanyi waliwo abanjiza omulambo gwafa lwakuba baguziika nga agubanja kati yazze n'agubanja paka lwe basonze sente ze ne bazimuwa abantu nga bazibu abantu ku sente basoba nani nkusiimudde kwegamba wenakoma wemutandikidde ayabasi katoyongereyo Becky they say abazadde tebasobya katono teyasobya. I really feel bad for my sister, but let's her pray and forgive her mother. She can start all over again. It's not too late. God will be with her baby. Thank you so much. Wange Rebecca Jingo balikuweereza kwano onabeera bijja kasamba enyabo ndikaina nga nsinzidde n'obusula enyabo omwana oyo senga yazaalibwa mukwano gwe teyali mukoze bwatyo naye oyo yakumuzaala wabula si mukwano gwe naye agume mu byonna teyeekola kikyamu wabula Katonda eyamuweera byabadde akola era addeyo akube ekyeyo ajja kufuna azimbe nga ye bawadde abaana ekyokuyiga abaana bajja kyawa abantu baabwe bateekamu obwesiga kitegeera omwana oyo agume addeyo yeekolere n'emikono gye neyanziza nnyo mukwano gwange namukasa okyasobola okusituka ne tutambula eno si yenkomerero kino kikuwadde ekyokuyiga kikuzibudde amaaso ddamu opanga ebirala ojja kuddayo ojja kukola ate ojja kubeera bulungi kambasomere message eno ono agiweereza agambye bw'ati nkulamusiza nnyo mukyala Rebecca Jingo nze byonyumyako mbimanyi bulungi nnyo naye ngenda kukola ekintu kimu ku recordinga bye mwogedde byonna nze maama namukasa waddira omulimu ngwewadde ngenda muteerako obuteezi mugambe nti mukulu munnange wuliriza bino naye ebinaavaayo kansuubire terubeere lutalo era mukyala Becky nze bye mwogedde byonna ne bye mugenda okwogera byonna ngenda kubirecordinga naye nga yenga omukyala si mwango n'okwogera obwogezi n'abantu embeera zakyukamu okuva muwala we lwe yagenda ebweru enjogera yakyuka takolagana n'abantu abalabanga abatalina mugaso g'amazima ffe bwe tuwulira ebyo twenyamira kubanga embeera okuva lwe yakyukamu twategeera nti omwana ali ebweru yakola bino kubanga ne baganda baabali kuno ku Uganda babadde tebayamba nnyaabwe naye omuwala oyo akoze kinene okukyusa obulamu bwa maama we kale waakiri yandimuzimbiddeyo akayumba ka ruumuzi 2 naye omuwala bw'agamba nti tewali yadde akantu awo nange ntyamu naye nja kwekaza mbimutwalire ekijja kijje if we die we die. Becky kwendi mpuliriza nze ndi wano ku mayembe nkwagala nnyo nze namukasa sikukkiriza kunyigira maama wo kale okunyiga kubaawo but musonyiwe nkwegayiridde musonyiwe Becky we balikuweereza ogwe balokuliriza nakati nze mukwano ngamba bwenti abantu abo abakulu balekerawe ngombe egamba omuzadde tasobya omuzadde asobeza ddala ate ekikolimo ky'omuzadde kikwata omwana gw'osobeza omuzadde eyo bagamba mbuno aleme kukolimira biki omuzadde bw'aba yasobeza omwana ekikolimo tekikwata mpulira agenda akola abyesonyiwe amuleke mwannyinaze magulu mwannyinaze we bali kudda kale byonna tubiwulidde nsaba mwana muwala weesonyiwe maama buli kimu okirabe bulabi yes tewaba atafiirwa ate bw'ofiirwa tosula ku malaalo yes maama mwesonyiwe ekirala bakozi bannange mu abali mu nsi zino zonna zabawala bwezaawa bagambe
twewale nnyo okusindika ssente nga tuziwa omuntu ku muntu tukolese enkola y'okusindika ssente mu banka ekonectinga ssente zo ku akawunti yo okusiba ssente zino musindi ssente kikemu osindika ssente oli watandika ebijja byejjindi ate binaggwa mwanyi naye tannawasa n'amwasiriza libale waffe yali tannaga n'embuzi ne bazigula kubanga alaba ssente buli mwezi zijja alaba nga ye yasasulwa nja kuzzaawo wana ssente nja kuzzaawo ng'oli eri obala ono ate ye awoza nja kuzzaawo mwewala enkola eyo maama okuzaala omwana ono ali kirabo kuva wa Katonda omwana otakusabangako kumuzaala kati gwe ekirabo ky'omwana wo Katonda kiyakuwa ate gwe okidibaze emyaka 6 myaka mingi nnyo kati myaka 6 olowooza mwana wo kati alina emyaka emeka kugeza yajja alina 25 kati waba yongerako 6 maama kibi kiwakola kibi kye yakola kibi nnyo abaana abawala abali eyo mu nsi z'obuwarabu ebigambo by'amagulu mubiwulira muguleewo akawunti zammwe sente muziteeke ku akawunti zammwe namukasa nkiddamu kino kyakuzibudde amaaso era sangula amaziga situka tutambule olina Rebecca Jingo Wange bekiwe bali kuweereza mukwano n'omunyarwanda w'omama Fusena Tete timu Banyarwanda Allah yebale kusuusa Nenze kyongamba mama oyo yali teyetaaga kuba mama kuba otuuka n'okukolimira omwana wo nze ngamba ndibadde omwagaliza mikisa myerere abazadde abamu buli lw'obeeraawo ngowooza omwana akuze ajja kundabirira ng'olowooleza mu kasente ka mwana n'otuuka n'okabba obubbi nga n'omwana taakakuwadde nze mba sirowooza nti oli muzadde atuukiridde naye mwana gwe toggwamu maanyi genda mu maaso n'okunoonya ne maama yennyini ajja kutuuka alabe omugaso gwo abe nga tetuganyedde ko muzadde tasobya naye naffe abazadde tulina mu butuufu we tukolera ensobi tetuganye n'abaana basobya naye n'abazadde naffe tukola ki tusobya kale n'otandika n'okukolimira omwana wo mu kifo ky'omwagaliza emikisa kubanga beki teri muzadde ayagala kulaba mwana we ng'ali mu nsi abonaabona mwana gwe toggwamu maanyi neyanziza nnyo neyanzeege ye maama Hafswa bw'atyo bw'akugambye yongereza ku bigambo ebyo muwala oyo amagezi gemuwa muwala wange oyo ne maama ave ku maama we bw'abanga alina ekintu kye yakolako ku nnyumba nga yalekomawo ng'erabika bulungi amanye nti eyo loosi yazze maama amuveeko kasita yakozeeko kyakoze naye maama gw'oweereza nga talina nakyakozeeko ali n'osanga n'amabanja naye bw'abanga alina kye yakozeeko maama amusonyiwe sente tezikuumika kasita yalongoosa awaka nze nalongo ebisege neyanziza nnyo maama ye maama bw'atyo bw'agambye nti kasita yasobola okulongoosa amaka ge wamugamba okulongoosa biri ebirala byesonyiwe Martini Jingo ndi wano mpozi abaganda mugamba nti omuzadde tasobya waliro yasobeza ate n'atakomya mu kusobya neyeekangabiriza ensonyi n'azifuula obusungu yes naye omwana oyo omuwala amagezi gemuwa yandibadde anoonyayo muganda wa nnyina ali close ne nnyina n'asituka najja nayogera naye kati ekyo bwe kyandiganye nina nawe ekyali ekiddako naye bwe kibanga ku nze mummanyi kali esuubula twala eri naye nga muganda wa maama gwe yafuna n'aleeta baamugobesa jjambiya baamuvuma ne bamusensebula anyway yongereza ku bya Martini bekiyiwe bali kuweereza namukasa essaawa zino ali mu kigezo era kye tuyinza omugamba kumuzzaamu ssuubi y'amaanyi kuba kati alabika aweddemu amaanyi awulira ensi emutamye naye namukasa eno si y'enkomerero Katonda yakuwa omukisa mu ntandikwa nakati akyasobola okugukuwa ate n'okola n'osinga ne ku bino bye bakubbye bwe toggwamu ssuubi ekibi nti maama yakutuusizza ku ebyo ne bw'onoolagawo maama wo beka olaba obeera Kampala n'osindikira omuntu mukyala akugulira akabuzi n'osanga nga tekaliiyo obulamu kumutaga ganjula olwo saasira ali akolera Buwarabu mu bugubi myaka 6 namukasa Katonda talimba ng'oluyimba lwa Judith babiri z'omugeye babiri neyanziza nnyo awuliriza Bits FM ekintabuli ky'omuziki ekisinga namukasa wange ebyo biwulira